lovely people banange nerero mikwano tusanyuse okubeera bunamwe ku program yaffe namwatulira nga bulijjo erinnya mbeera Stella Nambiro okubeera nga ngikutuusako nenga mikwano gyaffe muli mutya mugamba ki abalina obukosefu obw'enjawulo obutali bumu obweraliikirivu mikwano gyaffe tubasaasirako nnyo obulamu bujja kuba nga buteera mpolampola mikwano omwaka gudduka omwezi tuli mu gwakusatu naye bano omwaka ogwakatandika anyway fuba okulaba nti wongeramu amaanyi mu buli kimu kyokola ki mu buli kimu mikwano gyange ekyokola togayaala ensi edduka ku speed ya yiriyiri mikwano gyange nga bulijjo wenyini nsiiba mbagamba wetukoma mu last episode wetubeera nga tutandikira episode yaffe ebeera eddako era ngenda kuba nga nsaba producer wange atuzeeko katono emabega tulabe mikwano ate wawe twakoma last week wenyini wetugenda okuba nga tukola ki nga tutandikira katuddeyo katono emabega tulabe wawe tugenda okuba nga tutandikira this week mu program namwatulira kufuna abasawo b'amaanyi okuva mu malwaliro ga international naye mukoona abasawo bonna balemereddwa mu ssente millions of money. Kaakati maama nga bwatugamba okunoonyereza twakozesa tekinologi waffe ne tufuna ebyuma ebinoonyereza ebintu eby'enjawulo okitegedde mu luggya luno twateekamu ebyuma twateekamu cameras mu bifo eby'enjawulo era bulungi bannange nansanyusa okulamuula sooka ogumiikirizeeko mmala okukola okulaba ono muganda wazze nengamba kanjekene manju bambi nga nsanyusa okulaba asinze muula bannange jatugende kupulizeeko eno mu nju eddagala ly'ekiganda nga lyenkozesa natuuse eggulo nansanyusa okulaba era ddira waddewo yatusuuza ku bunkenke tetwebaka ekiro yasuze bungi okitegeera gyendi maama naye munaye siri bulungi koddomi wo yalwalira ddala bulwadde bumuluma bumumazeeko emirembe munnange kati mulwadde ne munnange twafunyeyo ku musawo naye omusawo tannaba kujja mukolako sitegeera lwaki naye alabika naye anaatera okujja okukola ki anaatera okujja omukolako ne munnange yagongobala alina ekintu ekimujja ne kimusika yagongobalira ddala takyava ku kitanda aluumizibwa nja kigumira ate naakola kye munnange naye nga tetukwataganamu yadde simanyi nakumanya omukyala eyasala busazi nayingira mu kisenge wayita akaseera katono mulamu ye nasigala ku mmere nga alya naye ngaera alina obuseko bwasekaawo omukyala yava mu kisenge n'addayo mu ffumbiro kati mulamu ono n'amuyita nti biki jangu ku mazzi n'asituka n'agenda ku fridge omukyala n'agenda ku fridge mulamu n'asituka ku dining naye n'agenda ku fridge wano mulamu gye yamukwata mu kiwato bweno nezzi ngakupeeza ku mwezi gumu bannange ekyo nze ndaba tekikola waalimpedde ssente zonna nensobola ogula eddagala ly'omulwadde bannange sooka oleke ggwe banereeta ssente bannange nawe sooka oleke bannange alo bannange ndumizibwa wakintu kino kiyinza nekinsika anti nenzira kwatangako ku mimwa ng'okolola sawo ng'ajjanjaba okitegeera maama yaliwo omusawo n'akujjanjaba n'akola ogugwe n'atambula n'akola ki n'agenda okitegeera wena magulu gasemalala suwanga tekuli munange nokudya siriye ndowooza nga
nawe mule mikwano awo wenyini nyini nsubira wetwakola ki wetwakoma last week era wetugenda okuba nga tutandikira naye nga tunagenda maaso ne this week's episode njagala mikwano okujjukiza okusubscribinga ku channel yaffe eya ABS TV Uganda official tulabula ebabula subscribinga buli kijja ojja kuba nga okiraba fast and clear ate mikwano gyaffe temulabira membership yaffe eya Namwatulya gwe ayagala okulaba shows zino amangu ng'olumukaga terunaba kutuuka ayagala okulaba shows zino nga mulimu ebibiri byamusinga okwagala bibera mu mikwano gyaffe ojja genda awo wenyini awali akapesa ka subscribe besides waliwo akapesa aka join oza kali mu blue color kanyigeeko bajja kubanga bakuwa emitendera mogenda okubanga oyita okujoininga group yaffe eya Namwatulya special omutwalo guba gumu bwe guti tebakulima nti zisukka oguba gumu omwezi mulamba nga olaba shows zaffe tofaayo wookoera you can just unsubscribe ojja kubeera nga ki nga for example ng'okoye gundi eyo oba ovaako okitegeera mikwano gyange butelevu ngenda kubasaba tugende ate mu this week's episode tulabe ate ku nsonga z'omulwadde ono bambi gwe baali bannange omwavu wakufa katugende mu kiraliro tulabe ate ebintu bino wajja byaggwera. ekyokulya kyonna kawo kyali mulwadde bano oyala kunfiiramu bufeesi asooka owoneraeza wendi nedda mukwano nedda baana sookowonezebambi nkwekuumudde bebitofaayo gwe omusajja yali omulwadde ng'ofa bw'atyo teyeebalirira bulamu bwe teyeebalirira oli mulwadde oli ku macupa mbu waakiri katono asooka okakati sooka owone sooka owone nanga tebyuma byama banange bireeta buli kimu kyonna ffe tukwata buli kimu tetusosola buli kimu n'eddoboozi lyange ndulidde okitegeera biibyo bw'omwegayira bwe yeesika era bwe muto ne mubeera mu byammwe awo eyo tetujja kgendayo nnyo ng'olina mukyalawo okitegeera era ebyo buli kimu ekyo nga kimaze okukolebwa tulaba maama bambi akusiibula yali awo wansi kake n'akusiiba n'agamba omanyi leero nkulabyeko kanzire ewaka nkole ki ndaba ate kuba ewaka nja kudda enkya kati omanyi ngenda kugenda ngende ndabe ku bali awaka mamuzeeyo nja kudda enkya kulabeko beera mugumu kati nga bwe lwakujjanjabyeko ojja kuba bulungi kasi ne mukyalawo waali wali kunfaako omusabire nokumusabira nkusabira obarabe bewaka ne Jackson mundabire ojja kubalaba bonna kale maama ne mukwano gyo kale bonna tambula bulungi maama siwe gwali maama ye teyakusuulirira yajjanga bunaku ng'akola ki ng'akulaba ku lunaku olulala omulundi okulala era ebima byaffe bikwata mukyala woono ne mulamu we oli omwami muganda wo baali bweru wano nga bazannyamu wano wenyini bazanya ndi munju nfa emmere ng'ojjanye ne muto wange nga ndi munju nfa ogamba ki mama nimbyemu temubeerangako wano mu busubi ne mutandika okwegoba ne mulamu wo mulageewo okitegeera akyawakana tunula wano ku kyuma mama naawe tunula wano mulwadde naawe tunula wano okitegeera baabo bwe beegoba bwe beekuba obuuna okitegeera yayambadde kitenge okitegeera baabo bwe beegoba era oluvannyuma mulamu n'amukuba kwegoba twali tukula muddo nga bwe museka nga bwe mwegoba bwe mwetooloola obumuli buno omuddo gubeera ne waggulu wanje getwala nti ne twali tugukuula mwali mugubu mambi mukuula mwebale kuula
okitegeera bulijjo gorongosa compound yange baabo bwe beegoba omusajja wali n'amukuba ennume y'ekigo era ebyaddirira buli kimu ndowooza okiraba okiraba obiraba mulwadde omusajja omukazi n'amugamba bajja tulaba wakiri tugende mu kisenge osinga mubusizi mugenda kunsiiba tugende munjo tewabyogera ibyo weewulirireko nti wakiri tugende mu kisenge naye nga si wano mutwala muganda wange mu nju yange okiraba kwegamba baatuuka ekiseera ng'omukyala ono takyalwana okitegeera era nga bakkiriziganya bulungi nti kati yessaawa tugende namulamu olina kyeweegana biibyo ate onogamba nsala bisale mulamu wano wa mama tansina okunesima kutulako okitegeera nimbye oba byenjogera gyebiri munyumba yange mwokoze ebintu zirimba tugende mu maaso tekibangawo ekyo kale mukuula muddo mugukuulira ggulu nga bwe mwegoba ku lunaku olulala wamma mukwano kakkana bino ebintu mmwe mwabikola obusungu sirajja obujje mwali mukuula muddo kale webale ama mulwadde sookukakkane olunaku olulala kamera zaffe zetwateeka ebweru zikwata emmotoka buli kimu njagala otunula abantu wano weetegereze waliwo emmotoka enjeru eyayingira omulwadde ali atya mulwadde ali era dokita emotoka eno nga nnungi wagigulawa era ne muvaamu dokita ono twamutegedde Dayani ye dokita we yakujjanjaba omukyala n'agenda naggalawo geeti nga dokita amaze okuyingira n'akomawo okwaniriza dokita wabula actions ebikolwa eby'omukyala ono bye yakola ku dokita byatusobera mulindeko okujajinga naye nga byasukka nga biraga teyali just normal doctor nga waliwo akensuso nga buli kimu bw'okiraba nga nnungi wagigulawa era sinyo era nga y'amaanyi nayo leka naawe emmotoka nungi nnyo naawe era nange nga nnungi nnyo sooka gwojja olabe wano kuba waliwo okwendabyo wano bannange wabula nungi eriko emipiira gyokka bannange
Pira jiva bweru ejo gifuna. Okakasa. Ningo Gwe mwadi dokita sente wazijja wazona mulwadde nawe gyali eyo niba emmotoka nga nnungi. Sente tukola nkole. Mukwano gwo ikizo nze nkulaga actions nawe ogenda ziraba ogenda sala oba just doctor oba kisukka ku ekyo okitegedde actions zatusobera werabireko jolabe eno side nera yabaki nganja tifumuko tena buziwawo ndabirawo olabirawo tujja gitereza nga wiki ejjawo dokita bana bali bulungi ate omukyala naye gyali dala gyali ngoyina kasapula akalungi bannange dokita osobola kunvugamu bwamubuuza bali ku motoka oyina omukazi oyina abaana nvugaamuko mu motoka bikwatirako woba oyina omukazi oba talina ngoyina kasapula akalungi bannange dokita osobola kunvugamu wano mu kompawundi yange wokapooti booti nga kivuna kumala akuvugamu kamvugemu katono jesi kukiwali eri komeo emotoka nga eyina emito nange otuula muto nowulira nga bannange dokita okikola otya gezagezaako mpolampola okakasa mpolampola bannange eno tv emiziki abiro bannange ezo omusajja wange yalwalirewo mune maama nnyako n'ekimotoka kyo bayakipaakinga naawa tanvuganga namwe yaddi tanvuganga namwe kati golaba ovuze namwe ali eyo naye yamanye yalwalire oba aliwo naddi naye kati ajja kuwona yamanyi mpolampola kale katumusabire naye kale bba wange yali agenda kunjigiriza emmotoka bwe yalwalira gwe osobola dokita nja kuyigiriza naawe ononjigiriza ngira kuyigiriza okakasa n'otuuka okumugamba nti bannaye mukazi wo tamanyi ggolola teyagolodde bikwatirako wa mukambwe mbuuza bibuuzo bikwatirako wa mukazi wo nno bino byagola tabimanyi okitegeera nvugaamu dokita ono akuvugamu ngaani azze kujjanjaba mulwadde ali ku budde babi musajja atunagizako kugamba munaye njagala kulaba ono ngende ninayo ki ninayo abalwadde n'omulemerako dokita nvuga okakasa kale nono we yalwalira yali agenda kunjigiriza emmotoka kale singa nayiga dda kadokita ono janga alinaku nonjigiriza okakasa kadokita buli lunaku atirisija tolaba obwadde omwatuviibu nonjigiriza tolaba buli kimu ekiri kirungi era n'akuvugamu awo okitegeera lwaki wali oyagala akuvugemu sooka otubuulire dokita alina gundi ey'enjawulo alina feeling enjawulo gyakuwa nga otudde mu motoka ye nze maama nali banvugamu buvuzi just ate kano kwamugamba mbu nno omukazi wo tamanyi ggolola alaba byakwambaza wali otegeeza mu kyawo kituufu yali agolodde yetwaba mulwadde kale abe nebambi bibale kugamu omukyala otasobola owooza olina omukazi anivaayo mangubize nawadde bangi gwe bikwatirako owoba mukazi wagolo batagolola ati gwe bikwatirako wanyabo mbuuza bubuuza bibuuzo naawe tebina bikwatirako tebina binkwatirako tugende mu maaso omukyala ono
okitegeera era bwatyo nakwata dokita ku mukono ne bagenda ne bakola ki ne bakujjanjaba okitegeera buli kimu mwerabirekawo maama tunula bulungi olabe ekyagenda mu maaso omukyala we tasobola kugolera owooza olina omukazi leyongera ani vaayo mangu ndi bize bannabadde bangi kale jangu ekwateko ndabira ddala wabula Emily ondaze bambi kiki ondaze olunaku olulala era tulaba mukyala wo kwagamba ebisinga obungi byetoololeranga ku mukyala ono tulaba mukyala wo ne mulamu we brother wo era nga bali mu ntebe nga beereze omukyala ono ngaddidde omutwe wuliriza bulungi ngaddidde omutwe agwebasizza ku muganda wo okitegeera ngaddidde omutwe agwebasizza ku muganda wo bwe banyumya bwe benyumiza emboozi biriza ng'osikola ku biki nze muno leka naawe nze muno leka naawe bwe tokoowa kunkwatako ate nakuwa nti atumanyi nti ebintu nga tukakasa twakirayo maama bwe tokoowa tekuwa nti ate engeri yonyumira nyinza okukoba kukoona ebintu byonna byaffe owaayo ebyammwe tugende naye nga wano wawe ekiro kyonna tewakooye okakasa nga nkooki nga nyumirwa bunyumizibwa olwonyaga nkooye nze badde manyi wakooye negamuwona wanyumidde nnyo era nsaba tugende tuddemu twalini naawe timbi kigwe tokoowako gwe tokoowako okitegedde wano maama we yatuukira era maama weewuunya nnyo embeera gye wasangamu abantu bano olwo olunaku olujjukira lwe wabasanga nga beereze olujjukira nsanyaladde n'amagulu olujjukira si lugambo banange luno si lugambo zino mbeera ze tusanze awantu okitegeera awantu ewuwo okitegeera mukwano maama tunula wano bulungi otunula bulungi tuddemu n'obagamba kakati ono mukwekaza nga ye bw'omulaba era obweddayo tannakkiriza yafukamya bulungi n'akubuuza n'atambula n'akoki n'atambula n'agenda Mom, since Superman. okiraba ekyo naye siina mubuuza n'atambula n'agenda wabula wasigaza mutabani wo n'omunenya ku kikolwa ekyo ekikoze eki ekikoleddwa kyosanze kikolwa okitegeera bajja kujjanjaba mulwadde oba bajja kukwatira mukamuganda Tikyotegeeza mama. asanze wano mwebigomba abadde manyi nti omukyala ali n'omwami Mama, ebyotegeeza mama tekiriimu. Kuba nti adda twogera nga bwanyonyamu ebifo ku muganda wange kale agezaako kundaga mu kituufu anaaba bulungi munnoono nga akwebaseeko naawe obeera muganda wo kyoyagala kyolaba ye oyagala kati ye afe gwe weddiza omukazi n'ebintu kyoyagala maama oyagala nkozesa mu kya muganda wange sobola mami abadde aze kutula butuuza maama nkirabye nze nganze eriiso ly'omukulu kati ate mbadde sikisuubira mami osobola okungamba ebigambo olwaki nga sigikugamba nga nze nzirabye kale mami sanyuwa maama naye kyolabye tokisuubira bwotyo nga bw'obiŋambye era bikome wano mami bwanga obyogera bwotyo nga ne baaba bakiwulire muyinza ovaamu ebirala naye nga mami kale siwe okitutte nga weki naye nga gyali eyo mutabaniyo balabi gyali mwadde okujjanjaba munnange si ekyo mami eyo ensonga togiremereko nnyo egyaleeta ebizibu
ono mukama n'omusanze atuddewo ng'anyonnyola ssente z'omusawo ng'egyadde ajanja ebintu byagezaako okungamba era naawe kokujja naye nga tewali manyi kye tubadde kitebwa nti olw'embeera egesa okuba etasaanye akitwalira awo suubyondo naye kinsanyusiza ate ebyo ddamu maama kive ku mutima kale nze ndi mutabani yo kimanyi mutabani wange n'oli mutabani wange naye nze tekinsanyusizza kyenkugambye nga nze omuzadde osanga totudde wajjayo mutabani yo kati otandise okwogera ebyo maama oyo ndowooza gw'osinga nnyo okwetaaga nze ndi musulo yazze olaba muganda wange mulwadde sokokkakana kati ono yali ayagala nnyo mutabani we omulwadde lwaki bwe yalaba ekintu ekyo ekitegeeza tekyali kibi singa kyali kibi yali kutte kubo naganaga mutabani we ligiba senti nsanze bibuzi ono enazaala akwagaza teyayagala kutabula na bbaawo tiyayagala singa yali ayagala okutabula ne bbaawo yali badde akola ki yali badde agenda n'amugambirawo okitegeera awo wenyini mikwano gyegenda kubanga mbasaba tugendeko mukuwummula mulenga tenagendako mu bulango mikwano gye tovaako todde kwabula yita buyisi muno nti bannange ekintu kyatuuse dda mujje mulabe omulwadde gwe baali balyako ebibye mu bufunze munnange ate munaye bw'oba tosobola kyotali okiba muno sijja kigenda nnyo mu bintu biwanvu naye nga mikwano njagala okujjukiza nti joining a group yaffe eya Namwatulya special ojja kubanga osasulayo $1 every month osasula via visa card for now bwe natufunye ensasula endala tujja kubanga tubategeeza for now ofuna visa card yo n'otuwaayo $1 every month n'obeera nga kinga olaba shows zino mangu ng'olwomukaaga terunatuuka ate naye mukwano atalina $1 si lutaalo otofaayo linda olw'omukaaga nga bulijjo ssaawa zaffe nnya tuba tu streaminga live ku YouTube ne ku Facebook mikwano gyange ngenda kubasaba tumulemuko katono naye nga anyway katoka tumulemuko katono tukomewo no program Namwatulya temuvaako yita abalu bagambe bannange ne mubiru Stella in the house already katukomewo